Oliko BBS Terefayina Nnyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda eno program Ettaka ye Nnyaffe buli wakutaano zibeera essaawa 2 paka essaawa 3 tuba tugenda maaso n'okuwa ensonga ez'enjawulo naddala ku bizikwata ku ttaka gwali eyo bw'ogyekumirako bingi byogera maaso n'okuyiga olw'ensonga nti obutamanya buleese ebizibu bingi obutamanya ku nsonga z'ettaka buleese ebizibu bingi kyova olaba nga Buganda Land Board yeewaayo akadde kano okwongera okusomesa ku nsonga z'ettaka naye ate nno ekitongole ekya Buganda Land Board kikola emirimu mingi era emirimu gino emingi egimu oyinza n'okuba ng'oli awo oba oli awo nga togiwuliranga nako naye nga bagenda maaso n'ogikola era n'ogituukiriza nga obwakabaka bwe bubawa obuvunaanyizibwa obwo olunaku olwaleero nnyina mukadde wange mwabatera okufuna lease okuva mu kitongole ekya Buganda Land Board ebiseera ebisinga obungi abeera ku abo abayikenneenya okulaba ki ekibulawo ki ekirina okuba nti kitereezebwa kiki olina okuba nti olaga okakasa nti ddala gw'ogwanidde okufuna liizi n'ebirala bingi naye ate era mu nteekateeka ez'enjawulo ez'ekitongole kino ekya Buganda Land Board ye mwami akolanga katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukulu Lame Kasonko gwe ndi naye olunaku olwaleero tugenda kutunula nnyo ku ofiisi eyo ey'ebyalo bya Kabaka ate oluvannyuma era ajja kwogerako ne katono nnyo ku nsonga endala ezikolagana ku liizi ebintu ng'ekkanzu n'ensonga endala mukulu Lame Kasonko nsanyusa okulaba twali ffe nga tutandika programu y'Ettaka ye Nnyaffe programu ezasandikira ddala era n'otulambulira okuva ddala mu gyenkaaga Buganda Land Board ezeekola etya paka we yali etuuse omwaka ogwo era n'ebipya ebyali byanjuddwa mu nteekateeka ezaali zigenda maaso mu kitongole kya Buganda Land Board. Olunaku olwaleero ng'omaze okutubuuzaako twagala nnyo tunnyonnyole ofiisi eno ey'ebyalo bya Kabaka ekola ki obuvunaanyizibwa bwayo buli ki awo tujja okutandikira ng'omaze okutubuuzaako. Abatulaba ku BBS Terefayina Nnyaffe tubalamusizza nnyo era mwebale kwettanira okumanya ate n'okulaba nti nno muzza Buganda ku ntikko kubanga bw'osigala ku Terefayina Nnyaffe Buganda oba ogiza ku ntikko so mbalamusizza nnyo mwebale nnyo gye mutuusizzaako engalo ate n'abategekera okuyingira mu kusinza ng'enkya ne ku Sande mwenna tubalamusizza nnyo amannya agogedde Lame Kasonko Musoke nga mu kiseera kino nze akuuma ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka paka beene bw'anaasiima ate n'abeerako gwayita erinnya naye nga mu kiseera kino nze nkuuma ofiisi eyo ey'ebyalo bya Ssaabasajja. Kitongole ekya Buganda Land Board kikola emirimu mingi era olunaku olwaleero twawala amawulire agafulumye nga balonze abagenda okutula ku board abapya Ssaabasajja nga asiimye tujja kubogerako gye bujja mu maaso eyo kati ofiisi eno ey'ebyalo bya Kabaka obuvunaanyizibwa bwayo buvunaanyizibwa ki? Ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka omulimu ogusookera ddala era ogw'enkizo ng'ate mulimu gwa nnono gwe gw'okulaba nti nno mu mbiri za Ssaabasajja Kabaka temuggwa byakulya kati omulimu ogwo munene muwanvuko so ofiisi eno evunaanyizibwa ng'ekwatagana n'abaami ku mitendera gyonna kuviira ddala ku wessaza ow'eggombolola n'ogenda ku w'omuluka n'ogenda ku mutongole ate n'otuukira ddala ne ku muntu wa Ssaabasajja Kabaka oyo ali mu kyalo eyo wansi okulaba nti nno enteekateeka zikolebwa nti mu mbiri za baffe temuggwa byakulya n'ebyokunywa olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yettanira abantu bonna era embiri zo ziba nzigule kubanga akyaza abantu okuva ebule n'ebweya mu masaza ge gonna aga wano ate n'agali ebweru so ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo bajjajjaffe bagibangawo era nga mu kiseera kino ekolera wansi wa Buganda Land Board naye nga Nazzikuno yali kitongole kyetongodde nga kyekivunaanyizibwa okulaba nti embiri za Ssaabasajja Kabaka temuggwamu byakulya kubanga embuga abantu abakiika embuga bo tebaliiko puroguramu nti nakiika luli abagenyi ba Ssaabasajja bwe baba bazze baba n'ebyokulya mu lubiri toyinza kuva mu lubiri wa Ssaabasajja nga tolidde kubanga ye
abagabula era buli tulaba olwalabikako eri Buganda agabula. So kati office eno yakatikiro w'ebyalo evunanyizibwa okulaba nti wabeerawo ebyokulya, wabeerawo emmere, wabeerawo ebyokunywa. Katono nnyo. Edda wabangawo enteekateeka omuntu omusenze bw'asenga ku ttaka ly'omuntu natandika okulimirako bw'abaza ebintu bye oba bijanjalo oba matooke oba muwogo oba lumonde ng'akwatako ekitundu n'akireeta ewooyo nannyini ttaka. Ate n'oyo nannyini ttaka yakuŋŋaanyanga n'atwala oli ow'eggombolola oba ku mutongole n'akuŋŋaanya atwala ku ssaza, wessaza n'asitula najja n'aleeta butereevu wano. Enkola yeeno office enkola yemu. Kati enkola yemu kubanga mu office eno tulinamu enteekateeka y'okulaba nti nno abantu babeene bakiika embuga nga baleeta amakula. Ekyo kimu. Kati kiri kyoyogeddeko kati eyo gye tuyita envujjo nti era waliwo etteeka lye tuyita nvujjo lo nti bw'oba nga oli ku ttaka ly'omuntu n'olikolerako by'okoleddeko wabeerako bw'oba omaze okungula wabeerako omutemwa ate gw'owa nannyini ttaka. Bw'oba oyisizza mwenge wabeerawo ekita ky'oleetere nannyini ttaka. Bw'oba nga olimye emmwanyi okungudde ensawo 100 n'obeerako omutemwa oba nsawo 10 n'oziwa nannyini ttaka. Eyo eba nvujjo ng'owadde nannyini ttaka. Era waliwo nga olina ekibanja kyo naye ng'ate kuliko ebyobugagga. Kati mu kiseera kino ebyobugagga ebyo tokkirizibwa kubijjayo nga nannyini ttaka takuwadde lukusa. Tamanyi. Era kati ate waliwo n'etteeka eryabagibwawo nga bya gavumenti. Erya gavumenti. Ne waliwo liri nannyini ttaka ebyobugagga bye bw'oba nga oli ku kibanja kye bw'oba olina ebyobugagga by'ojjamu tugambe Malamu, Musenyu, Mayinja, ebyo nannyini ttaka akuwa olukusa. Naye olukusa olwo lugabibwa nga waliwo kyozizza gy'ali. Nalyo kaguwa consent osima omusenyu ku ttaka lye wadde nga kibanja kyo. Kubanga ebyobugagga etteeka likirambika bulungi nti ebyobugagga ebiri wansi ebyo nannyini ttaka alina bya waafuga. Kati ate bwe bigendera ddala eri wansi ne gavumenti naye erina weyingiryamu. Kati gwe ow'ekibanja avunaanyizibwa ku bino by'olimira ku ngulu. Eno enkolagana wakati w'ekibanja n'ow'ettaka mu kugabana oba mu kuwaayo ku ebyo ebibadde bikoleddwa ku ttaka okwo eyo eba nvujjo. Okukwata ekirabo ku nnimiro yo n'otwala n'owa n'oleeta embuga n'okika embuga agugaba makula. Bulijjo wano era footage gyali tunjagala tumulage abantu nga bazze embuga okuwa amakula. Tutera obalaba wano nga bazze ebitundu ebyenjawulo era Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja najja abantu abo okubasinkana. Oluusi wabeerawo ne baminisita ab'Obwakabaka nga bazze okulaba ensonga ezo. Twagala mutubule nti enteekateeka eno ekolebwa etya? Omuntu amanya ddi nti nze nzija bano we bagenda okuddako era ebintu mulina essalira nti buli agenda okujja yandibadde ajja n'ebyenkana bwe biti? Kati mu nteekateeka eno nga enteekateeka y'Obwakabaka bweri erambikiddwa obulungi mu Nnamutayiika nti amagombolola ag'enjawulo gajja ne gakiika embuga. Era enteekateeka eriwo nti buli Lwakuna waliwo ggombolola ejja n'ekiika embuga. Buli Lwakuna nereeta amakula. Kati mu mwaka gwonna enteekateeka weeri era gino emyezi gye tukubye emabega tulinawo amagombolola ge twagala era okwebaza ng'eggombolola lya Mituba tugenda gebaza nga tumaze okukomawo. Waliwo agazze ne gakiika embuga ne galeeta amakula. Era amakula ago bwe galeetebwa enteekateeka y'Obwakabaka eriwo eri nti enteekateeka yali nti Katikkiro yatikkula naye olw'obuvunaanyizibwa obungi obuvunaanyizibwa obwo ate yabukwasaako baminisita baalamula nabo Obuganda. So kati waliwo baminisita ab'enjawulo era enteekateeka weeri nti bano bye baleeta amakula ku mulundi guno
minisita gundi agenda okukola ki okuba nti yatikkula weewaawo tugenda kumulamu bwe tudda tukyali ne mukulu Lameka Sonko ono nga yakolanga katikiro w'ebyalo bya Kabaka era nga tunyonyola ensonga ya ofisi eyo atugambye nti evunaanyizibwa okulaba nti mu lubiri emmere teggwamu ate ng'emmere eyo ffe abasajja basabasajja n'abakyala ffe tulina okugenda maaso n'okuleeta emmere eyo mu nkola ey'amakula. Tukomawo tuva ku Terefayina eyaffe tweyanziza nnyo tweyanzege tukyagenda maaso ne programu yaffe eya Ettaka ye Nnyaffe era banaffe aba Buganda Land Board be batekamu ensimbi twogera ku makula era nga gagwa mu ofisi eya Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka. Omukulu ndi naye Lameka Sonko tugeze okumulamu nga mubuuziza enteekateeka bweri ninjaga nga nnyonnyola enteekateeka atandikire ku ebyo ebireetebwa ng'amakula sijagamba bimwetaaga biki ebireetebwa ng'amakula. Neyanziza nnyo ssebo ekisookera ddala nti nno nga teganafuuka makula ebintu ebyo biba birabo ebireetebwa biba birabo kasa Katikkiro amala okubifuna okuva eri ow'eggombolola oba abaleese Ssaabasajja Kabaka n'abisiima ne gafuuka amakula. Naye mu bintu ebyo ekisookera ddala nti nno ebintu ebikolebwa ku kibanja kati wetugamba okulunda mulimu ente mulimu embuzi mulimu enkoko mulimu ebirimibwa amatooke tugambe nti nno lumonde muwogo kasooli bijanjalo ate kati ne ku mulembe kati guno gwe tuliko omulembe omutebi nti ensawo z'omuceere mulimu kaya walimu omuceere mwebali banja alimu omuceere mulimu oyinza okuba nti nno kubanga n'ebyokunywa mulimu ebibala miyembe ng'egyo michungwa wegaba mayuuni naye bituleeta ebintu ebyo biteekeddwa okuba nga bisaanidde era ofisi eno erina kwegamba ofisi eno mwalingamu ebitongole bingi nga 37 naye kimu ku kitongole nga kyekitongole kye bayita ekikebezi kati nga kikebera ne kisunsula ebisaanidde okulabikako eri embuga tugamba nti akino nedda netugamba nti akino nedda tekisaanidde kisigale birina okuba nga bisaanidde kati ebyo byebintu ebikola ki ebireetebwa biba birabo nga tebinaba kutuuka mbuga ne bwe bimala okutuuka embuga Ssaabasajja n'asiima ne bifuuka amakula kati byebyo ebintu ebikola ki ebireetebwa ekyo kitegerekese bulungi kakati nga tugenda ku magombolola agaleese oba naabo abasuubira okuleeta nze nva Mawogola w'omugenzi Yozefu Katende Mirambi Mawogola kati nga njagala nga famire ffe tujje nga famire tukiike embuga mu nkola eno ey'amakula sebo tekikirizibwa mwagala ba magombolola bokka enteekateeka eyo sebo era weeri era kikirizibwa kasamba nga famire nti famire ya Sonko nti yagala kukiika mbuga ereete ebirabo Ssaabasajja asiime gafuuka amakula otugezaako nga ofisi nga ffe famire tulina enteekateeka ey'okujja okukiika embuga kubanga buli wookiika embuga omanya ensonga ate embuga tewaliwo nti nno wankaki bamugadde wabula olw'enteekateeka ennungi otegeeza ofisi nti ffe nga famire twagala kukiika embuga era mu nteekateeka eyo n'amasomero gasobola okujja ng'essomero ddyo nirigamba nti ffe twekuŋŋaanyiza ng'abaana n'abasomesa tuzze twagala kukiika mbuga nga tetugenda kujjira mu nga ggombolola neffe ne tugamba nti ng'essomero oba ekitongole kiyinza okujja tubaawo URN egamba tuzze kukiika mbuga Coca-Cola tuzze okukiika embuga twagala kuwaayo makula ga Ssaabasajja Kabaka nga bakuŋŋaanyiza abakebezi bakeberera waawo kati ekitongole ngaawo bakakikuffe kati bw'otuwandiikira n'okunyonyola n'otugamba ku lunaku gundi twagala kukiika mbuga ne tukuluŋŋamya ne tugamba ku nkoko ze tulina twagala kuleetako enkoko 10 tulete ku nte ze tulina twagala kuleetako ente emu embuzi 7 teoba n'enkota z'amatooke bwe ziti kati nga tusindika omukozi waffe mu ofisi eno erimu abakozi mwerinemu abakozi tusindika omukozi waffe ng'agenda alaba ebintu ebyo ng'era aluŋŋamya bulungi abo abagala embuga kino nakino kubanga mulimu ebintu ebimu
nga tebijja mbuga kituufu ebintu kati ebyo mba mwabitegeserwa kino tekijja mbuga kubanga enkola eno okulungamizibwa okwo kubeerenga ya nnono era ofiisi y'ennono yegivunanyizibwako butereevu kati waliwo ebyennono ebitakkirizibwa bitulina okumanya nga bali abakebezi batuyambye nti kino tekikkirizibwa ku nteekateeka eno ekyo tekikkirizibwa kakati ku byalo ku magombolola agaleese omwaka guno 2019 osobola otunyonyolako nti bano bajja era bakola bwe bati mu nteekateeka eno tulina amagombolola agakiika ddala eggombolola eryaggulawo mu nteekateeka y'amakula yali mituba 22 Kitanda Buddu yajja nga 31 omwezi ogusooka ogwa January yesebo era twalinamu eggombolola ya Mumyuka Busimbi okuva Essingo nayo yalabika mu mwezi ogwokubiri ate tubaddemu n'essaza Busujjudyo lyajjanga essaza lumu mu mwezi ogwokusatu nerijja ddala nga liggumidde nerijja era nalyo nerikiika embuga era wano juzi olunaku luno olwajjo tubadde n'eggombolola ya mituba 9 Goma okuva mu Kyaggwe yakiisa embuga nga bwe tulabyawo kafuta gyakasoose okulabika kaawo ne tubeerako n'eggombolola ya mituba 7 Kingo era kuva mu Buddu era nayo yakiika embuga tubaddeko ne Mawogola isaza lye Mawogola lyalina enteekateeka Katikkiro tujjukira agenda na waliwo yali ku nteekateeka ya Mwanyiterimba naye mu nteekateeka yate nabo ne bagamba nti nagana amakulu agalina okutuuka embuga ng'oggyeko amantambutambu naye ati waliwo nawo tujja amantambutambu naye kati waliwo ate amakulu agajja embuga era Ssaabasajja n'asiima amakulu ago ne gatuuka kakati yesebo amagombolo gogedde tulabye Ekingo tulabye Kyaggwe Goma ne tulaba Essingo ne tulaba wano mu Kyaddondo nga babuukabuuka Kyaddondo ate wano ne wala kati enteekateeka ebeeretya olw'okuba nti nno Obwakabaka bulina enteekateeka ez'enjawulo kubanga tulinayo n'oluwalo lwaffe kati tugezaako okubitobeka olw'enteekateeka ez'Obwakabaka ez'enjawulo eziba mu magombolola ago ne mu masaza netugezaako okubitobeka abantu baffe okulaba nti no bonna bafuna omwagaanyo ogwo okukiika embuga ate okuba nti nno ensonga eno ya nnono buli muntu ajagala agikole ki agibeeremu naye olumu oyinza okwesanga nga oli toyinza kuba nti nno wiiki eno yakiika embuga mu nsonga y'amakula ate n'akomawo ne ku nsonga ne Luwalo ate era nga ne Katikkiro yabaddeyo ku nsonga ya Mwanyiterimba ne bayita amantambutambu ne bira bye baweereza yesebo so kati olw'enteekateeka ez'Obwakabaka ez'enjawulo ate nga zonna ziruubiridde okulaba nti zitwala Obwakabaka ku ntikko n'okulaba nti nno abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongera okunywera ente kubanga ennono zino bwe tuba olw'okuba nti obudde butono ennono zino emabega waazo zirimu omulamwa ogw'okukubiriza abantu ba Kabaka okubeera abakozi kubanga bw'oba tolina lusuku ddala ogenda kuwaayo ki bw'oba tolina ddundiro ogenda kuwaayo ki kati ennono zino bajjajjaffe baaziteekawo okwongera Obwakabaka okusimba emmizi naye nga abantu baffe babeere abakozi kubanga bw'oba oli muyala tosobola kuwaayo eri Kabaka kati osooka kukkuta ate nga n'obutawaayo kya buswavu ate n'obutawaayo obanga atayagala Kabakawo n'Obwakabaka bwo ng'ate gwokola Obwakabaka kati kyova olaba nti ennono zino twagala okwongera ozinyikiza nnyo mu bantu waliwo n'enkola edda yali ya nnimiro yagezangako kwagala kukubiza abantu kukola nga obaako n'omusiri nti guno musiri gwa Ssaabasajja Kabaka nga si yajja najjamu emmere naye nga gwa muwogo gwa Ssaabasajja Kabaka naye nga si yagenda okumutwala ate mbu baawuliranga bubi nnyo omusiri gwa Ssaabasajja Kabaka gusiŋŋana nga tegubaze nga gukutte ensiko nga bagulabirira bagukoola ne gukoolebwa kwegamba nga ennono zino bw'ogenda ozitunuulira nti kyovula abajjajjaffe tebalemererwa kuweerera baana tebalemererwa kujjanjaba baana ate tebalemererwa kubeerawo ku lw'Obwakabaka olw'ennono zino kubanga zaabafuula abakozi kati kyova olaba nti ne ku mulembe guno twagala okwongera okuzinyikiza kubanga ekyo kigenda okufuula abantu baffe okubeera abakozi basobole okubanga basobola okuweerera abaana basobola okujjanjaba
kubanga omuntu omulamu ate yatwala eggwanga mu maaso. Omuntu asomye yalitwala mu maaso. Bani betusuubira okuddako bano bo abaleese tumaze okubawulira kati abasuubira okuddako be baliwa ekirala abaagala okujja nga nabo baamagombolola bayita mu nkola y'emu naffe ab'amakalu nti ffe waka bayinju twagala kujja nkola y'emu oba ab'amagombolola balina enkola eyaabwe. Kati ab'amagombolola tulina enkola ey'enjawulo tubawandiikira ne tubategeeza mu budde. Era gombola zonna ezigenda okukiika embuga nga zireeta amakula omwaka guno gwonna twaziwadde amabaluwa agazitegeeza. Era tuzimanyi ziri mu kwetegeka bwetegesi. Era zituna n'emisomo okwongera okubateekateeka bagenda kujja batya. Era gana amagombola g'ensomi abo tubeebaza nti bajja bulungi ddala. Twabateekateeka bulungi era ne balabika nga bakiika embuga ddala nga baggumivu. Twagala okubeebaza naddala ab'amagombolola ab'emiruka n'abatongole bakola omulimu gwa ttendo ate n'abakulembeze mu luuyi luli olwa central government nabo bajjirako nga kati twabadde ne chairman wa division y'Egoma yajjiddeko Egoma yajjiddeko. So kati n'abakulembeze abo tubeebaza nti nabo tubeera nabo ne bakola ki ne baba nti no kubanga buno Buganda bwawamu mu kujja bamaze okubawandikira amabaluwa nga bajja baddembe okujja n'abakulembeze baabwe ab'ebyalo abakulembeze baabwe ab'amagombolola aba district eggombolo eyo omwegwa ba MP babaka ba parliament ab'ebitundu ebyo ndabyeko abajja n'abaana abato. Era abajja n'abaana abato abo tubeebazaamu nnyo ak'ensusso nti ekyo tukyagala nnyo kyovula batwogedde ku masomero tekubanga bwe tunaaba nti ddala obwakabaka bunaagenda mu maaso ate waliwo ensigo gye tulina okusiga mu baana baffe. Ennono zino batandika okuzimanya nga bakyali bato nti twakiikanga embuga twagendanga ne taata okukiika embuga ku nsonga y'amakula naye bw'akula kijja kumwanguyira okuteeka mu nkola ekyo. So tusaba era tukubiriza abakulembeze nti abaana bano tujjenga nabo bategeere ebintu by'obwakabaka bategeere ensibuko yaabwe. Kikulu nnyo okutegeera ensibuko yo. Message nga bazze waliwo nalabye olunaku lwajjo minisita wa Ssaabasajja omulonde avunanyizibwa ku mbiri avunanyizibwa ku nnono olulimi Oluganda olulimi owekitiibwa Kyewalabye Male ng'ayogerako eri abantu abo bubaka ki obutera okubaweebwa nga bazze kuba nekino kimanya nti tokoma ku kuleeta buleesi niwali n'obubaka bw'ofuna nsonga ki eri awo? Ensonga zibaamu nnyingi naye okusookera ddala abantu baffe bongera okutegeezebwa ensonga y'amakula n'ensonga y'okunyweza ennono za Buganda era n'okubakubiriza okubeera abakozi n'okujjumbira enteekateeka y'obwakabaka bwa Buganda. Bamanya ensonga. Ate nekirala nti abakiisa embuga amanya ensonga. Ensonga nnyingi ezivaayo ez'ebyenjigiriza ezongera ezikwata ku magombolola gaabwe babeera nabo n'ensonga olusi ezikwata ku ttaka ezikwata ku by'obulimi nti baba bafunye omukisa okulambikibwa ku nsonga ezo ez'enjawulo. So abantu abo baba bazze twongera okubategeeza kiki ekifa embuga ensonga y'amakula ate n'okubasiima n'okwongera okubazzaamu amaanyi. Nabo ne baloopa ensonga zaabwe ate nabo ne baloopa ensonga zaabwe eri ezibanyigiriza era ne balambikibwa mu nteekateeka eyo. Weewaawo tugenda kuba mulamu ate bwe tudda mu kitundu ekiddako tugenda kuba twogera okwongera ku nsonga zino ez'amakula ensonga za ofiisi ey'ebyalo eyakatikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja. Tukomawo tova ku Terefayina eyaffe tuyanza nnyo tuyanzeege era tukyagenda mu maaso programu yaffe eno Ettaka ye Nnyaffe Buganda Land Board yettakamu ssente okuyamba gwe omuntu wa bulijjo ogenda maaso n'okumanya ensonga z'ettaka. Ndi ne mukulu Lameka ensonga z'odogerako watugambye nti abantu abagenda okujjamu abawandiikira dda era bamanyi kati okubajjukiza era abakulu bayinza oba bamanyi naye nze ali mu ggombolola eyo nga sinaba kutegeera bulungi obaolyawo teekateeka bweri kati bwe nkimanya nti naffe tuli kumpi kujja sobola okujjukizamu nti bani tondeka nange
nange nyinayo embuzi yange nanjagadde ebeere njagala nkiike nange nkiike temundeka twagala kutuuka ku nteekateeka eyo. Yesebo mu nteekateeka eno mu mwezi guno ogwokutaano tusuubira gombolola mituba 7 Kawolo okuva mu Kyaggwe bagenda kukiika nga 16 era tusuubira nga 23 Musaale Buwama bano bava Mawokota nabo bagenda kukiika kati ate mu mwezi guli ogw'omukaaga tusuubiramu mituba 5 Kawempe Haji Mulagusi gyali ateekateeka kati ate ne mu mwezi era ogwo ogw'omukaaga tusuubiramu Ssaabawaali Gombe naye agenda kukiika era abantu b'ebitundu ebyo mutandika okweteekateeka era abaami ab'amagombolola n'ab'emiruka n'abatongole mungire okubategeeza nti twawulidde tugenda kukiika naffe njagala nkiika embuga nsobole okumanya bingi kubanga bwe weetuukira bingi by'omanya by'oba weerabiddeko naawe ate by'oba owulidde. So, enteekateeka bwetyo bweri. Kakati enteekateeka eyo gituwadde bulungi naye nyina kinjawo okuddamu wano okufuna. Yesebo. Tulabye amakula biba birabo gafuuka amakula Beene bw'asiima ng'abifunye ne tulaba envujjo eri wakati wa nannyini ttaka naawe ow'ekibanja ekanzu eno naye etera okubeera nnyo mu bintu bino eby'ettaka ekanzu eyo eriwa kubanga ekintu kye twogerako kyonna kikolebwa ku ttaka kati kikolebwa era ku bibanja kati ekanzu olw'okuba nti olw'enteekateeka olwa ensinga bw'etambula nti ekanzu ejjamu singa mwami Morris oyagala kusenga Sonko ku mutala gwaliko nga ne Sonko mwetegefu okusenza ku kibanja kya akuweko yiika 2 ku yiika 5 z'abadde nazo kati awo mwami Sonko alina okwanjula eri nannyini ttaka era ekanzu n'esasulibwa nti ekanzu ogwo mutemwa gwe tuwa nannyini ttaka okutukkiriza omuntu okusenga oba okusenzebwa ku kibanja kyo kati ku ttaka wano mu Buganda ettaka lisinga lya Bwakabaka era abantu abaliko abasinga babibanja newankubadde n'abebyapa kwebali naye abantu bagenze basenga naye oluusinga ne batagoberera nambika ntuufu kati abantu baffe ku nsonga y'ekanzu ekanzu ejjamu ng'osenza oba ng'osenga ku kibanja togenda kutwala ttaka wabula oyagala kufuuka wa kibanja kati bw'oba oyagala kufuuka wa kibanja nannyini ttaka akuwa olukusa okusenza oba okukkiriza okusenzaako omuntu kati olukusa olwo gye tuyite ekkanzu ku mulembe guno tuzibala mu ssente kubanga omuntu ayinza okugamba Ssaabasajja amakanzu nga gaba muyitirirako abantu abagula bangi kati ekkanzu etugibala mu ssente omuwendo gw'ekibanja era ekkanzu eyo tesukka bitundu 2 ku 100 kugamba si y'amaanyi omuntu ayinza okugamba ate ssente butundu 2 obutundu 2 ku 100 ku muwendo gw'ekibanja ekyo ekiwanyisibwa yekanzu gy'oba olina okolaki okusasula eri nannyini ttaka kuba mbadde batera okubuuza nti nina kuwaayo ssente meka gwe bala ku 100 jako obutundu 2 bwokka ku muwendo gw'ekibanja ekyo kikola ki 2% gwe gyogenda maaso gyowaayo awo oba omaliriza ensonga eyo bwogera ensonga ya kanzu eno yesebo njagala kukomawo mu kitongole kya Buganda Land Board okyali mu ofiisi eri evunanyizibwa ku nsonga ya lease bagita compliance ne leasing byaki ebiri mu kitongole ku nteekateeka eyo twagala okutegeeza abatulaba nti ebyapa bikyagabibwa omuntu ayinza okugamba nti ati kyapa mu ngalo yaggwa ekiragiza ebyapa tekyagaba ebyapa omukisa gukyaliwo abantu okufuna ebyapa ku ttaka lyabwe ate tulina enteekateeka endala ey'okwanguyizaako obuweereza eri abantu baffe naddala abo abalina obwetaavu obw'enjawulo tulinawo express survey ne express titling omuntu ayagala ekintu nga kyamangu olw'obwetaavu bw'alina banka ayagala kutwala bintu bye ayagala kusinga ayagala kufuna kyapa asingeyo ayagala kugenda bweru ali wano wiiki 2 ayagala agende ng'ebintu abimaliriza kati yeetaaga obwangu obw'enjawulo so tulinawo product eyo gye tuyita express survey ne express titling nti mu bwangu ddala mu bbanga litasukka mwezi gumu ng'ekyapa kyo kifunye nga bamaze okupunta era tulinawo ofiisi ekola ku ekyo ekyexpress ani afuna omukisa okugenda mu express kati
omuntu afuna omukisa olwokuba watekebwawo office erambika ensonga eyo naddala abantu abatabeera wano babeera mu nsi z'ebweru naye bajja wano nga balina obudde butono wiki emu wiki bbiri ng'atayagala ebintu bye abireke ng'abimaliriza kubanga bangi bafiiriddwa ebibanja byabwe bafiiriddwa ettaka lyabwe olw'okuba basigidde abantu kati abamu basalawo ne bagamba kangende mbyekolere naye mu wiki zino ebbiri mbimalirize kayensonga lwaki express save ne titling yajja kati mulimu ate n'abantu nga ettaka tebalikozesa kusulako busuzi naye nga libayambako okweddaabulula mu byensimbi mu ntambuza yaabwe ey'emirimu ayagala kufuna ssente akiryalinge wali revenue aleete ebintu bya season kati oyo naye ng'ekyapa akyetaaga mu bwangu oyo naye mu nteekateeka eyo agigwamu bulungi. Waliwo ensimbi ez'enjawulo esasulwa ono ayagala okuyita mu express wabeerawo olw'okuba nti nno tugenda kiyisa mu bwangu nti newankubadde tugenda kiyisa mu bwangu naye emitendera tegibuukibwa emitendera gyonna gigobererwa buli kyeweetagisa okuba nakyo oteeka okuba nakyo olina okuba nakyo naye wano ekyenjawulo kirimu nti tuteekamu obwangu kati olw'obwangu obwo nti kitegeeza waliwo esente eziteekebwamu obwangu obwo okolaki okulabika nga bwe tulaba ku passport passport waliwo osobola kuwaayo omutemwa gwa njawulo okusobola okuwangulira oba ogamba nti njagala mu wiiki emu omutima guba gwa njawulo toyinza gamba nti no tugende ku bifaananyi abagenda mu studio z'ebifaananyi express mutwalo abo bino nankya leta 15 okusinziira ku bwangu obwetaagisa kuba basobola okulekerera byonna nebasooka bakwata ku kino ku bwetaavu bw'olina olw'obudde buli bw'oyogeddeko n'ebirala by'ogenda okufiirwa singa tuba tekimaliriza nsonga eno mangu nnyo. Kati emiwendo egyo olw'okuba nti ensonga z'ettaka zikyukakyuka olw'ebitundu gy'oli n'obunene kati tewaliwo omuwendo guli uniform kubanga oli ayinza okuba ng'alina yiika ekatu ng'ate omulala ali katwe naye ng'alina desimolo ye 15 kati bona toyinza bagamba nti save eyo eri bweti ente eri okujjako luli bwe twali mu mbeera y'ekikungo nga bataddewo enteekateeka yogamba nti mujje mufune ekyapa mu ngalo enteekateeka eyo yo waliwo omuwendo gwali gusaliddwako okusobola okuyamba banaffe abali ku ttaka ly'obwakabaka okuyambibwa era abanaffe Buganda Land Board balina enteekateeka ey'okuyamba gwe naawe atali ku ttaka lya Bwakabaka ng'olina ensonga ze z'ettaka okuva ddala ku bannamateeka ate n'okutuukira ddala ku nsonga z'okupunta n'okutuuka ku nsonga z'okugobera ku byapa byo oba munammwe abagala okutula wansi okunegotiatinga mmwe nga ab'ekika okulaba nti ensonga zammwe temubeera mitawaana mu bulamu bwammwe mu nkolagana nga famire. Buganda Land Board yo weeri okuba ng'ekutusako ensonga ezo batanyo kiyita one stop center ku nsonga z'ettaka yeeyo Buganda Land Board. Mukulu Lameka nga tugenda maaso n'okutuuka ku nkomerero ya programu yaffe eno njagala nnyo tutunuulire ku nsonga y'abantu abagala okufuna lease ng'olwedde balina ku kibanja okwedde kwe bali woli awo ttaka ndi ku lya Kabaka mbadde mmanyi oba mbadde simanyi naye nga njagala okufuna lease kuba tugambye nti emitendera tegibuukibwa mitendera kyekyo gyennyina okugoberera. Kati ekisookerwako ddala ekisooka olina okuba nga olina obukakafu nti ddala ekibanja ekyo kikyo si kya muntu mulala wakifuna mu mikono emituufu nga bwe girambikibwa mu mateeka obwo bwannannyini. Kati otufunira kopi y'ebiwandiiko ebyo ebiraga obwannannyini bwo n'otufunira obufaananyi bwo n'ebifaananyi ebiraga biki ebiri ku ttaka okwo kati n'osasula essente ez'okupunta n'okuwandiisa ekibanja ezitandikirwako $1,600,000 era otuukirira ettabi erikuli okumpi ensonga n'obategeeza njagala kufuna kyapa n'oleeta ebintu ebyo kati fayiro neggulwawo abasaveya ne bajja ne bapunta ne tubalirira nti ekyapa kigenda kutwala ssente bwe ziti era ne bakutegeeza. So mu bufunze eyo gye gimitendera egisookerwako naye nga ekirimu ekirala nti awo oyagala okufuna ekyapa nti kituufu wakkirizibwa kubanga mulimu ebifo ebitakkirizibwa kufuna mu byapa wano mu Bwakabaka ate ne ssemateeka wa Uganda toyinza kugamba nti oyagala kufuna kyapa mu nnyanja
oyagala kufuna kyapa mu lutobazi njagala kufuna kyapa mu lubiri njagala kufuna kyapa mu lubiri mu lubiri bampemu ekyapa kyotegeeza ekibanja ekyo kiteekeddwa okuba nga kiri mu kifo ddala ekituufu ekikkirizibwa okufunamu ekyapa weewaawo nga tumaliriza tuwadde ku bipya n'enteekateeka eri mu Buganda Land Board waliwo kirala kisigaddeyo ky'oyinza okuba nga otubuulirako mu nteekateeka ya ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo tulina enteekateeka ey'okuddiza abantu baffe oba abantu baffe okwongera obbongeramu amaanyi okulaba nti no babeera n'emmere ey'okulya ate n'emmere gye basobola okufunamu ssente. Ensangi zino tulina obuzibu bw'ensigo mu nkola mu byalo eyo tebalina nsigo waliwo yankubiddejo ng'ayagala bitooke. Kati tumaze okukwatagana ne ba district production officers ab'enjawulo era abamu kati nga Dr. Kiwanuka Kimbugwe ow'Ekyotera ye yamala dda yatuwa endukwa 100 era ne tuzigaba mu bantu baffe abantu baffe bazifuna mu ggombolola y'e Kabira ne Kasaali. Twagala okumwebaza. Tumaze okukwatagana ne ba district production officer ab'enjawulo kati ng'oweruweero Dr. Kidda Makubulya tumaze okukwatagana naye era naye agenda tuwa endukwa 200 ez'emmwanyi. Kati abantu abali mu ggombolola y'ewa Busaana beeteeketeeke. Tulinawo tumaze okukwatagana n'aba district y'e Bukomansimbi, tumaze okukwatagana n'aba Mawogola, naye tumaze okukwatagana n'aba district okulaba nti tukwatagana tufune endokwa ezo ez'emmwanyi abantu bazifuna okuva mu bitundu ebyo gye bali ate zibaweebwe basobole okuba nti no babeera n'emmere awaka naye ate balima kingi bafune gye basobola okutundako bafune ejjamba. Kati eyo enteekateeka yeeriwo gye tumaze okuteekateeka nga ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo. Naye era tulina enteekateeka ez'enjawulo noza okwongera okusomesa abantu baffe n'abaami mu nteekateeka eno ey'amakula babeere nga bamanyi ensonga eno ng'ebbaluwa bw'etuuka bamanyi ekyokukola ate n'ensonga okuzitambuza obulungi. Olunaku olwaleero waliwo ebbaluwa efudde mu ofiisi ya Katikkiro. Ebbaluwa eno nga kiwandiiko ekiraga enkyukakyuka si nkyukakyuka ndowooza waliwo enteekateeka ekiwandiiko ky'amawulire ekitongole okuva mu ofiisi ya Katikkiro Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alonda abakiise abajja ku boodi edukanya emirimu mu kitongole eky'Obwakabaka eky'ettaka ekya Buganda Land Board. Era bano wammanga be balondeddwa Oweekitiibwa Martin Seremba Kasekende nga ye ssentebe, Oweekitiibwa Apollo Nelson Makubuya nga yamyuka ssentebe. Abakiise abalala abalondeddwa ku boodi era be bano wammanga Omukungu John Kitenda, Omwami Robert Kigundu, Oweekitiibwa Muhammadu Taban, Omutaka Roma Daniel Kebosa, Omukyala Rayman Nayiga Seguya, Omukyala Eva Kasirye Alemu, Omukungu Mary Margaret Namirembe Kakande, Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu, ate n'Omwami Levi Zimbe, ate ng'omuwandiisi wa boodi ye Ssenkulu wa Buganda Land Board. Era twongera okutegeeza nti olunaku olwabbalaza wagenda kubeerayo olukiiko tusaanidde kuba nti osubwa kubanga BBC Terefayina yaffe egenda kutusaako ensonga zonna ez'olukiiko nga lugenda maaso wano mu Bulange e Mengo kubera kusaba 12 tujja kuba tukusaako ensonga ezo paka olukiiko we lunaggwa. Nabwe kityo olwakadde nkwagaliza okusigala ng'olaba Terefayina yaffe programu yaffe Ettaka Nnyaffe bwetyo bwegenze mbadde ne mukulu Lameka Sonko nga tunyonyola ku ofiisi eya Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka ate naawe nzuza n'ofuna olina okumanya nti olina okwetaba mu nteekateeka eno ey'okuleeta amakula, enteekateeka eno ey'okumanya ku nsonga z'envujjo, enteekateeka y'ekanzu era nkakasa nti buli kimu atunyonyodde bulungi. Buganda Land Board erina branches nyingi mu bitundu eby'enjawulo. Mu buli ssaza waliyo branch walibadde ogendayo gwe alina obuzibu ku nsonga z'ettaka ne bw'otandikira ku kyalo omutongole waali osogenda kuwegombolola ate osogenda kutereera paka kuwesaza noba ng'omanya ensonga z'ettaka naddala kukalagana ku Buganda Land Board. Nze Morris Mugave nkwagaliza okusigala ng'olaba Terefayina ayi Katonda kuuma maaso moja.